the best tune records. Ennaku z'omwezi nga 12 Desemba 2017 gaali masanyu meereere ku kyalo Tindo anti yalimbaga mawuuno ey'omwami Kasawuli Ronald n'omukyala Namazzi Proscovia abasinga gwe bayitanga Mukyala Kasawuli. Abantu baalya baanywa anti endongo yakuba ennaku 3 okuva nga 10 nenga 12 yasula esindogoma paka nakati abantu bakyatenda omukolo guno era tebakikulimba nti ku kyalo Tindo kuliko omukolo ogwali gugumenyeewo. Namazzi yali mukyala wa kitema, muwanvu si muwanvu, amazima ng'anyirira, waakatakketakke, ekikolo nga kyekyo era nga waatambula atiba butibi. Ye Kasawuli yali musajja muwanvu nga munene, olubuto kyekyo era ng'abagagga abasinga. Munnange embaga olwaggwa abafumbo ababiri ku kyalo tebaasulako, baagenda butereevu mu hanemuunu ku bizinga by'Essese era eno baamalayo sabbiiti nnamba anti laavu yali nto nnyo ate nga n'akasente weekali. Bano amazima baanyumirwa naye obuzibu bwali mu kuvaayo anti Namazzi yali munnakyalo nnyo era buli kimu yalabanga kipya, naye ebyasinga okumunyumira ye bbaafu gye batuulamu ate nga n'amazzi ogasangayo saako ebyokulya n'ebyokunywa ebyali ebiyitirivu. Bano olwakomawo baavuga ne bakomawo ku kyalo era ne batandika obulamu ng'abantu ba bulijjo. Engeri ssente gye zaaliwo, mwami Kasawuli yabuuza Namazzi ekika kya bizinesi kye yali ayagala era Namazzi n'amutegeeza nti amukolera edduuka lya sipeeya w'amagaali kuba ne ku kyalo Tindo teryaliko ng'abantu ssaako ne bamakanika sipeeya bamujja mu ttawuni y'e Kazigo. Kino mwami Kasawuli kyamusanyusa ne batandika okukola enteekateeka era edduuka baaliteeka ku kizimbe kya mwami Kasawuli ku kasenta k'e Tindo. Munnange nga wayiseewo omwezi mulamba, mwami Kasawuli yasiibula omukyala addeyo ku mirimu anti yali akolanga ssaabawandiisi mu minisitule y'ebyensimbi mu gavumenti y'owakati anti ne liivu eyamuweebwa yali eweddeko, bw'atyo yavuga emmotoka y'omulimu n'agenda, naye Namazzi yasigala mu maziga nga tewali kyakkola kuba omwami yalina okunoonya kamuwogo. Mukyala Kasawuli yagenda maaso n'emirimu ku dduuka era wano we yafunira akavubuka ka Tomu kabeere nga kamuyambako ssaako okukanikirawo. Jjukira yali atunda sipeeya wa bugaali. Tomu yali muvubuka muwanvu, mutono naye si nnyo, omukkakkamu era omusirise, akwata empola ebintu bye ate nga bambi ayogera bulungi. Ku myaka 25 gye yalina teyalina mukyala wadde omwana, wabula ebbanga ery'emyezi 2 gye yali amaze ng'akola ne mukyala Kasawuli abantu baamusiimako obwesigwa. Tomu ne mukyala Kasawuli baakolagana bulungi nnyo era bambi n'amwagala nnyo. Okumanya mukyala Kasawuli yayagala Tomu, mwami Kasawuli olwakomawo n'amumwanjulira era mwami Kasawuli n'asiima nnyo. Wano mukyala Kasawuli we yaleetera ekirowoozo nti Tomu bamukkiriza gye asule ku boys court eziri ewaka mbwe yali atambula nnyo ng'oluusi akeerewa ku mulimu. Aha, munnange mwami Kasawuli wadde okwesikamu teyagaana era n'asalawo Tomu ajje. Bambi Tomu yafukamira ne yeebaza mwami Kasawuli ssaako mukyala we era enkeera mwami Kasawuli n'awa Tomu emitwalo 2 zimuyambeko okusengula ebintu era munnange wano Tomu yeewuunyisa buli omu. Anti emitwalo 2 yaggyako emitwalo 3 gyokka, endala emitwalo 17 n'azibaddiza ne bamubuuza ogubadde.
Tom mu nnaku ennyingi nga Namazzi gamuyitamu yabategeeza nti talina bintu by'agenda kusengula, anti yali akyasula ewa jjajjaawe ng'ekyobugagga kye yalina kaali kagaali ke yasikira ku kitaawe ssaako paasi y'amanda gye yasikira ku nnyina. Bambi Tom yali nfunzi ate nga muvubuka munaku. Bino byakwasa mwami ne mukyala Kasawuli ennaku era ne bamugamba ssente zonna azitwale ziyambeko ku jjajja aleete akagaali ke ne paasi. Wabula ekirala ekyabeewuunyisa, emitwalo 3 gye yali aggyeeko zaali za kuwa chairman amuddiza akagaali ke, anti yali yabawola ssente z'eddagala. Kwegamba ennaku eyali ku Tom yali eyoza lumonde baaba. Oluvannyuma Tom byonna yabikolako era n'atandika okubeera ewaka. Munnange omwami yamalawo ennaku 3 n'addayo nga Tom yabeera ku dduuka, anti abaagalana nga laavu ebazunza bitya. Wulira wano, ekiro ekyo nga Tom akomyewo ewaka yasaba mukyala Kasawuli ayingireko mu nju ennene alabe ku TV, era mukyala Kasawuli teyali mubi ng'akkiriza Tom kuyingira. Jjukira mwami Kasawuli yali agenze, wabula Tom olwali okuyingira mukyala Kasawuli n'ayingira mu kisenge. Waayitawo eddakiika nga 3 mukyala Kasawuli n'akomawo mu ddiiro ng'ayambadde kannayiti, bw'atyo n'atuula mu ntebe ennene Tom mwe yali atudde. Kannayiti dress kaali kampi kazibu nga kakoma wakati mu bisambi, kamukutte bulungi nkugambye nga buli kimu. Omanyi ekyaddako, linda episode ey'okubiri bakayita mu kisenge, The Legs Duty. Nsigadde nze Mutindo the Writter. Mubeere bulungi, mweraba. Mutindo the Writter. Mutindo TV, the best online TV.